ali mu kifo kyange ali yadda mu kifo kyange. Ye kali ka Mukasa naawe. Mukasa? Mukasa lumbe. Mukasa muntu mubi nnyo. Yeeyisa bubi oyo muntu mulogo n'obulogo. Ye mazima kubanga nakimanyirawo kuba omusajja yanjogerera ebigambo. Ngezaako okunnyonnyola omusajja towaaye sente zimbuzeeko obubuzi biki nga Mukasa kakasanga sente benze nzibbye. Okumanya abantu babi bazibu era nakamanyirawo akasajja. Era nenkasanga mu kkubo. Namwe abasajja mulina embeera. Abantu babi akasajja kawalana. Nengezaako nenjogera ne Makubuye ne mugamba kale tubikwate bulungi. Afazaali bwe mbanga nkola ntemayo ku musaala mpola nga bwembera okutetenkanya obulamu nga Mukasa ali serious anywezeza ensonga agamba yazibbye. Nimumanyirawo nti Mukasa yegwanyiza omulimu gwange. Naye endayira emisambwa gyonna lubaale Mukasa tajja kuba ku mulimu gwange. Nange enkolima kubeera oyo Mukasa lwakumulabawo nze namuyigiriza system eyo. Bwe bateekamu CD, bwe bakuba reverse, bwe batambuza next, buli kimu byonna biyigidde ku nze master we. Oshagira nze kweganze namulaga ekibuga. Naye afuuse ekizibu. Naye kale. Awe mutuuse. Njagala naye azunge. Naye atekakooza. Baakugoba mu kibanda kya firimu. Kuba gye wali osula. Kati eno olaovaawa gy'osula. Omanyi bagamba akugoba yakuwa ekkubo. Ate era nammwe endowooza yammwe eri awo erilo mutegeera kitono. Oshege oyinza okulowooza nti nze nakoma sikomangako. Nze oli bwe yangoba ne mmanya nti ensi eyo yange ngitandike iriba byange. Napangisa. Ogwe? Napangisa ennyumba eri awo self contained ebiyigo byonna biri munda. Ogwe Kakooza? Ate alowooza kulimba. Kakooza ate olimbye nnyo naawe. Ng'esente wazigye wezipangisa. Ate kyogamba siwafuna sente nze nkola. Kakooza ku bibiri we baba tebaakuwasa. Pozi ng'osula wa mukwano gwo naye tosobola kungamba mbu esente nga wazigya. Ng'ani ampasa? Era bashugamba mami ate bani abawasa abakati. Nze? Ani ampasa? Bashugamba mami ate bani abawasa. Newankubadde ndi kavubuka kato ate nkyali kalungi tekisoboka sisobola kufumbirwa eyo level sisobola gituukako. Weewanye nga tebannakuwaana nnyabula oli mulungi. Omuntu nasalawo ne ngamba sijja kubonaabona. Napangisa ennyumba matiribona. Oli wafunye obudde ndi kutwalayo. Nze kanyini? N'olabako. Eyo tuveeyo. Oyagala nnyo wakana. Kakati obadde oddawa? Ngenda wali kabotiki wa mukwano gwo. Genda wano kabotiki oyagalawo. Nange era mbadde nzikirirawo kabeti ndowooza ne tugenda ffenna. Naye bannaye weeyagaliza. Ne bannange weesabudde akantu. Wanyumye. Wange. Mpoze ekirala mu butuufu olwaleero nsanyudde. Bulijjo otya okwogerera mu bakyala nga ndowooza oyinza okunjiwa naye oyogedde abakyala obamatizizza mu butuufu kimpadde essanyu era nsuubira akalulu tugenda kawuuta ate n'ensonga zo ozirambise bulungi. Buli mukyala avuddeyo amatidde nange ne manya nti omuntu gwendi emabega tagenda kunjiwa. Ky'ekyamazima n'abakyala ompadde amaanyi kuba mbadde sisuubira kusisinkana abantu bwe batyo nenfuna n'obuvumu bubayimirira mu maaso n'enjogera byenjogera. Nze nagga nti abakyala nze kasita mbagamba nti omuntu wange wuuno nze kasita nkubeera emabega okujjako gw'ogenda okunjiwa. Mu butuufu oggyeyo ekifaananyi kya kitaawo kuba ne kyamaani yali musajja muganzi nnyo naye nga yatandise okwogera bw'ati taleka kintu kyonna nga tekikoze eki tekiteredde buli kimu yakimalirizanga. Ompadde amaanyi bannaye nze onsanyudde nnyo era kati ndaba gye tulaga walongoofu. Lwakuba munnange obuzibu bwe nnina obumanyi nti olaba oli omukyala ayimuse simanyi abadde oba secretary muwandiisi oyo ebintu byasabye ate ng'okimanyi bulungi akasenteko sirinaawo naye ejjukira ayimiridde asabye simanya obutebe asabye amasefuliya ate nga kyamazima akasente sirina. naye nkubuulire ekintu ekyo kisinga ojjukira era wakiŋŋamba ekintu kyekimuleka kwekwasa nze nganzi n'abantu bange nze nyina abantu bange wetutuula ne tugonjoola ensonga ekyasente ekyo nagga teweeraliikirira omulimu gwo gwokka guli ogwo gwakwogera gwe noonya engeri gy'osengekamu ebigambo kubanga obisengese bulungi olwaleero ate jjukira obwedda buli wooyogera nga bajjukira kyeyamaani. Jjukira kyeyamaani yali mukwano gwabwe nga bamwagalira ddala naye kati bw'onoovaayo n'oyogera ebintu ebiwoomu manyi abo abantu baba bakulimba bulimbi si buli kimu kye basabye tujja kibawa so kati gwe ekyessente kindekere nze ndi mabega w'ekyo gwe kola ekintu eki buli wenkuyita ng'ojja
ng'abo tuboogereramu nga tweyongerayo buli wenkuyita gwebeerawo mu budde obutuufu nenze nja kukubira paasi naye munnange ekisinziira wakati nze akasente ke mbadde nsuubira wali oŋŋambye nti kagundi ka kampeyini naye kati bano bye basabye mukazi ayimiridde ye ayagala amaseffuliya baagala butebe ate ebintu bya bbeeyi naye kati gwolabye otya akawala okalabye otyako akawala nze engeri gye nkalabyemu kakwegombeddewo kakugudde dda movement gize kabadde kakola ziraga bulazi nti kakwagadde yadde beeyisayisaako nadde yakwagalidde kananjagala kakugudde wena nze nkalabye nga kaagala nfulume na bufulumye mubekukyemu oyinza okuba onsudde abasudde kati wekaba kanjagadde lwaki oli bali tuvaayo kaganya okumpa haaga ye nkola yaabwe nze mbumanyi abakyala yenna kasisaaba nga akwagadde asiteekawo ekibeera mbu takuliimu nnyo naye ate ffe ababeera nnyo ebbali tuba tulaba okebera emitima oba nze mulabye muvi zadde akola akwatakwata ku bugoye nga yayeetega ate nze mbadde sibimanyi ndi fala nange nyingira buyingi era olina obitegeera empapa gy'opapyemu eyo tebakikola ate batya twateesa bulungi ne tukikaanyaako nti tetulina bba wa ssente kati omutima gwe gunaagonda gutya anjagale nga sisose muwaayo kantu ndakwagala anjagala batwetaaga anti kati gwoba olina okuŋŋama ze sibimanyi nze omwana namulabye edda ng'akwagadde buli kimu ng'asobola otuwa olowooza olabe ku keeki bwagira bwakwongera sirina kuteekamu kati tolina kuteekeramu ddala be balina otuteekamu kati gwobimanyi era kati ogera kubeera onsomesa emputu olina nyingi ngenda kugonda naye ekirabo kya Shibba nkoze bubi ekirabo kyangu nnyo ogenda kuleeta emitwalo 2 nange nnoonyeyo emitwalo 3 tugatte kuba kinonyi nkubanjayo tugulire Shibba noonya oba obbaani eteekanya mu budde nja kuyiiya naawe gwera bakakooza akola kino Shibba banange Shibba, how are you? I'm okay. How are you? Right. How are you? okola kino kakooza Tewali. oyo kakooza tomanyi nti mubbi nali nkubye eki mubuuze nina kyenkubyeko so nze akasente kyobalaba nga mbadde nnemedde wali nti wansuubiza kaki ka kampeyini si ka bino birala ako kosiganye kaali ka kampeyini naye n'ebirala tujja bawawaayo ebitonotono tetujja bawa buli kimu kye basabye n'owaayo ate tuba tunaamalako ogugwo gwakumatiza bantu era nkukakasa nti nina okuyitamu era nja kuwangula kubanga nina okutambulira nange mu bigere bya kitange oyogedde bulungi naye bw'obeeramu okutiitira jjukira omwami oli ajja tukuba nakugaba musiraamu ye kyakola buli kakisa akajja akakozesa buli kakisa akajja akakozesa mu nkiiko abeerayo waabeerayo wonna we bamuyita tasula siteepu naye gwona otandika excuses nti ate akasente biki nga weekwasa bagenda tukuba akalulu jjukira naganze sibeera ku sayidi ewangulwa awo mbitegedde n'abakyala kati kyembadde nkusaba enkya ku ssaawa 9 awo ŋŋenda kuyitaayita mu bakadde omanyi sente za gavumenti zazze zino ze bagabira abakadde kati abakadde abo bwe tunaabayitamu nga twogera ku kino ekya ssente zaabwe then nga tuteekawo ne kino ekikyo bajja kuba nabo bakola ki nayo nayo tujja kuvujjayo ke tujjeeyo tuleme kubeerako kye tusuulirira oba kino oba kiri buli chance ejja tugikozese buli chance ejja tugikozese n'abakyala kyekituufu mbadde njagala nnyo era nandyagadde nkwegatteko tuyite mu bakadde abo nga bw'oyogedde naye enkya ninayo saavisi kati so nnyinza obutasobola kwegattako nengenda mu saavisi gwe noozannyira mu bintu nkulaba nze kankubuulire ebintu ebibeera ebibiri nga byonna obyetaaga osooka n'olondako ekyomugaso ennyo kye twetaaga ennyo kati essaawa eno ndaba kalulu ke kakola ki kekengedde okiraba leka kubikka bibiri jjukira bagamba ababikka ebibiri tabujja nze ndooza twandisoose ne tumaliriza kino kuba kyaki obudde bwonna ebeerawo ate kyaki teriiko budde nti kumakya kawungeezi ddi ekiro osaba budde bwonna ogendayo so kati ate buno bubeera budde abantu bajja ne baveerayo mu nkiiko ne bagenda kati gwe bwona obizannyiramu awo batukubya akalulu munnaaye
nanti kati olaba n'abakyala n'abo kyaki nabo mbeetaaga kubera nabo balina okunnonda sisobola basuulirira siganyi bo beetaaga naye leka kubikka bibiri kati saa zino abasaawa nga mmeka saawa 9 ekawungeezi saawa 9 kale tujja kukola ojja kusobola kati nja kusooka ku kyaki awo ndyoke nzije tugende tubayiteeyite ekyo kijja kukola naye making sure okuuma obudde kikyo nja bukuuma naye kale tusisinkaneyo kale n'abakyala kale beera bulungi soka wecheking twaba byonna obiina mbiina gwe Kakooza oli mubbi nawe okimanyi wano ku kyalo kyonna buli muntu akimanyi tulina tambula n'abantu nga bano bashibba banyirira bwe bati ono muwala mulungi nnyo talina tambula nali nkubyeko bane muleka kwesibanga ku bintu wama munnyonnyole ono omukyala mumanyi nze muwa firimu kabana Kakooza sirika kuchoka batu Kakooza shiba Kakooza kuno kukyalo buli muntu yenna amumanyi mumenyi w'amateeka mwendowooza yammwe always abavubuka bano babaagala koki bategeera kitono mubbi nkubye nyina kyenkututteko ate kati lwaki mulokompoka todda mutambula na Kakooza fadali oba linnyawo boda linnyawo takisi todda mutambula oli muwala mulungi okimanyi nti ddenga ndabye Kakooza ng'alina eshiba neŋŋamba ono Brian akyalinawo omuntu mutambudde distance ki naye Brian naawe okuggyako nga buuba oyo Kakooza olwedde mumanyi ate bwe ntambudde naye anzigyeko ki bagenda kusiŋŋana n'oyo omusajja bakukube bakutte obulungi bwo buno bonna buzikirire nze nsigazaani oyagala kundekeraani Brian olowooza eryo si bbuba naye nze Kakooza sirina kyamaanyi naye nze sisobola teekawo nti oba bbuba kale musigaze mukazi wammwe mumulowooza buli omu gwe nkulayo bwe wakula naffe bwe twakula nina kye muliddeko mubere n'omukyala naye Kakooza kola ekintu eki kimu totandika kutambula n'abantu balo tambula na bamenyi b'amateeka banno abadongo tebakyampa magezi muli badongo mbuzi bubuzi okitegeera kubeera mulagiddewo obutategeera ntegeera entono ndowooza olaba si ekyo tovuma kyekyo kambalekere mukazi wammwe obutamukuba atuyisa abadongo oluli boolwo obutakukuba otuyisa abadongo naye mwekubeeze naye Brian okimanyi bulungi oyo sina kyenkola naye kyamaanyi shiba akakasajja kasobola n'okuzingirawo mu kkoona ne kakukola bw'aba muyayi nange ndi muyayi talina kyasobola kunkola namu gumanyi abantu bendiringa nabo nze njagala babifubanga omuntu nga Kakooza netambula n'abantu naye era okakangakangamuko nekabala akakutya mbadde nkimanyi nti era mumukanga temulina kyemusobolamu atuyisizaamu amaaso sebo maaso ga shiba naye Kakooza tumuwadde eddembe erisuse njagala oba okalabye kakubike ebbaayi tonadekayimiriddemu waneeno ngataddemu waneeno omubiri gamba musajja wange gandi wa Brian akasatiro basatira